Katono nti obonero obuli wano ku kisaawe kya Mubs e Nakawa akadde konna bulaga nti omulodi wa Kampala omujja yandibanga agenda kuba nti alangibwa mu kaseera mpawe kaaga okuva kati. Kyokka we tujjidde ku mpewo ng'enteekateeka y'okugenda mu maaso n'okuba nti bakansala ab'enjawulo balangirwa okwetoloola ekitundu kino ekya Kampala. Enteekateeka abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bakyagikwasiza maanyi. Kyokka ekibiina ki NUP ekikulira oludda oluvuganya mu Uganda kibadde kyagenda mu maaso n'okuba nti kyeriisa enkuuli ku mutendera ogwo gw'abakansala naddala mu kulonda kuno okwa gavumenti ez'ebitundu. Mubadde byakafunikawo ndowooza mu bakansalazi nga 20 ekibiina ki NUP kibadde kirinako bakansala 15 ate olwo ekibiina ki NRM nga kirinako bakansala 5 bokka. Abatonotono ekibiina ki NRM bekisobodde okuba nti kironderera bavudde mu bitundu okuli Kampala Central ne Makerere. Kyokka wabaddewo enkalu okunoonya obukongovule nga ebivudde mu kulonda oba ebivudde mu kugatta obululu mu bitundu biri eby'e Makindye, mu bitundu biri eby'e Kawempe ne Nakawa, n'okutuusa kati eby'e Nakawa bibadde tebinaba kubanga birangirirwa. Kyokka waliwo bannakibiina ki NUP abalangiriddwa okuli Nambasa, okuli Umaru Magala n'abalala bagenze maaso n'okuba nti batuuka ku buwanguzi nga ba Lord Councillors mu bitundu ebyo ebya Kawempe. Kyokka obonero nga bwe kutegeezeza nti obuliwo bwonna bulaga nti akulira enteekateeka eno ey'okulangirira n'okugatta byonna ebivudde mu kulonda wano e Kampala, Jennifer Kobutungi alabika nga naye mu kiseera kino nga bagirumiza mannyo okulaba nga alangirira omulodi w'ekibuga Kampala oba ekibuga ky'eggwanga ekikulu mu kaseera mpawe kaaga. Era mu ddakiika ntono nnyo kye tusuubira okuva kati enteekateeka eyo ey'okulangirira ani anaabanywedde mu bannaabwe akendo ku ntebe ennene ey'obwa Lord Mayor ejja kuba eyinda butereevu nnyo wano ku kisaawe kya Mubs e Nakawa. Naye nga bwe nkutegeezeza nti abantu abavuganya ku kifo kino bali 8 kyokka ne bwe butuukidde olunaku olwaleero okuviira ddala akawungeezi k'olunaku olw'eggulo bangi ku bavuganya ku kifo kino 8 abadde tebannatuuka mu kifo kino okulaba butya enteekateeka y'okugatta n'okubala obulu bwe badde yakatambula okuviira ddala olunaku olw'eggulo n'okutuusa olunaku olwaleero. Munna NUP era omubaka wa Nakawa East Engineer Alred Nsubuga bali mu ezo ebiriwo biraga nti abadde akyayina enkizo okuba n'abaala omusanvu bali mu lwokaano luno. Kyokka nga bino byetukuwa si bye byenkomeredde kubanga ebyenkomeredde birina okukuweebwa akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala. Yatulindiridde mukyala Jennifer Kobutungi agenda okuba nti atuwa ebyenkomeredde mu kiseera kino. Olina kwekuumira ku telefayina esinga zonna okuba nti ofuna okumanya okwo n'okufuna amawulire agakagwawo kwani agenda okubeera nti alangirirwa ku kifo ky'obwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala. Paul Kulumba njagala kudda gy'oli oyongereyo abalabi baffe ba BBS telefayina mawulire gaffe gano ageesigika ssebo.